Strange 256 gwe mukutu kwoli nkwaniriza. Latest entertainment news on the go. Simple MC gemanya nateera mba nyingiddewo n'okubulira kiki ekiriwo mu nsiike oba mu bendera under the umbrella of the entertainment industry. Obisanga waneno wokawoka ku Strange 256. So nkusaba gwe at watchinga for the first time, please kindly subscribe, and after subscribing, please don't forget to tap the notification bell. Akada kwa kuyama, whenever we come live or we upload a new video, you're always notified in today's. Now, what do I have for you, ladies and gentlemen? Amawulire aga Deisre Luzinda okwanjula omwagalwa we Levixone mu maka g'abakitaabwe gakyalanda. Olunaku lw'ejjo, they had a very lavish kwanjula, very well organized, and of course attended by almost all the entertainers in Uganda. Bano bayise almost buli omu, socialite, abantu abali prominent, besala byo bangi babadde ba politicians. It being nti ba pastors, rather balokole, Levixone mulokole muyimbi wa gospel, Deisre Luzinda naye yakyuka ayimba gospel, bayise ne ba pastor nalabyo pastor bujingo ku mukolo ogwo. Basebo ne banyabo, emikolo egy'abalokole in most cases, fena tugimanyi nti omukyala amanyikibwa nga Mama Fina abadde ajettaniranga nnyo. And of course tetwebuuza, simanyi nsonga lwaki naye abadde nga ajettanira nnyo. Era omuntu yandyebuuzizza ku guno omukolo Mama Fina yagubuusa atya? Kyabadde ki Mama Fina obutalabika ku mukolo guno? Abasinga kimanyi mubadde mukyebuuza. Era basebo ne banyabo, Mama Fina yavuddeyo n'awa ensonga ze as to why she didn't attend the kwanjula okwa Levixone ne Deisre Luzinda. Oyabadde ku mukutu ogwa YouTube ogumu, according to Hawebiz, omukutu gwa Hawebiz website, etegezeza nti Mama Fina yavuddeyo n'ategeeza oba naawe ensonga ze lwaki teyalabise ku mukolo ogwo, because buli omu abadde akyebuuza. Era waliwo munnamawulire omu yamukimubuuzizza. Mama Fina mukuddamu yagambye nti yafuna invitation. It is true, Levixone ne Deisre Luzinda bawa Mama Fina invitation okujja ku mukolo, naye Mama Fina teyalabiseeko. Era naye n'akikonfaminga teyalabiseeko deliberately. Mama Fina yakonfirms n'ategeeza ensonga lwaki teyalabise ku mukolo gwa Levixone, naye ensonga gwandaba, ensonga yamazeemu amaanyi. Mama Fina ensonga gya lwaki teyalabise ku mukolo gwa Levixone n'agamba nti teyazze ku mukolo gwa Levixone ne Deisre Luzinda. Ensonga gya wagamba nti Deisre Luzinda mukulu nnyo ku Levixone. Nate Mama Fina as in Mama Fina Mama Fina yagambye teyazze ku mukolo gwa Levixone lwa nsonga Levixone yawasizza jjajjaawe. Yes, kikitegeeza ensonga gyawa nti she didn't attend. She was, despite her being given an invite, she deliberately refused to attend. The reason she is giving ndi Deisre Luzinda mama wa Levixone, rather mukulu ku Levixone. Era nagamba nti ye nga ye yalabye nga talina kubanga attending omukolo ogwo. Naye bannayuganda n'abagambye nti Uganda yemu ku nsi etayagaliza abantu. Abaana bakoze omukolo gwabwe, abaana beyagadde. But of course there is even a saying egamba nti age is just a number. Era waliwo n'olugero olugamba Mama Fina mu Abaganda mu enkulu tenywa enywa. So Mama Fina wekibanga kituufu kyekyo kyagganye okujja ku mukolo gw'abaana, mu butuufu at least wandikisirikidde. Oli mukyala wandikisirikidde, because kyemmanyi naawe mu mbeera yemu oba enha. Agala nnyo fumita Mama Fina biso. Yeah. Naye ate nina okukolera abantu. Yes, Mama Fina webanga ensonga gy'ogambe yakulemesezza okujja ku mukolo gw'abaana gw'abaagala n'abo ababiri, Deisre Luzinda n'omwagalwa we Levixone, ate nga waweewa invite, at least wandisirise
tewandivuddeyo nogamba bannamawulire nti ekyanganya okujja nti Levixone yawasiza maama we. Like serious, lwotulira akafaananyi ako tulabira ddala nga these people are sweet. Mama Fina for once, because era naawe nkimanyi era olinayo kaddogo ke wali weggadde mu mbeeremu obeddala ja si mu bubi wekibanga kituufu kye wayogedde, because omukutu gwa Hawebiz gugamba nti wagambye I received the invitation to the ceremony but didn't go. I choose to skip it for my own reason. I understand Levixone is too young to settle down with Deisre Luzinda, but it's another discussion I can't get into at this time. Yes, wabadde wamaze ddo tugamba nti Levixone is too young. Wotulira akafaananyi ako koleera ku screen gwandaba Levixone, Deisre Luzinda ne muwala wa Deisre Luzinda. Mama Fina olinganga atugamba nti awo Levixone yalina kyanga matatu amuzzeeri. No, wakoze bubi nnyo. Ever since these people had their kwanjula, many people have been talking on social media, very many. Era kino kirulaga ensonga lwaki Deisre Luzinda yachuzinga okustayinga silent bwe batandikira dating, because we believe they have been dating for quite some time. Yalaba n'agamba no, wenkiteeka mu public bana abantu bayinza okunnemesa eddenzi. Ne Levixone agamba no, wenkiteeka mu public bana abantu bayinza okunnemesa ekyala, because bannayuganda mwe muliwo kwogerera abantu bafunyeemu kaabwe. The event was nice. The event, by the way, omukolo gwa Levixone ndowooza guyingidde mu the top 10 celebrity kwanjula. These people are getting ready for the wedding. Bagenda kubanga bakumba down the aisle on Friday. Era mwogere Mama Fina obogamba nti Levixone yawasiza maama we, but of course we have seen so many people. Tulabye abantu bangi nnyo abawasiza abantu ababazaala n'obazaala bannaye. Can't you be happy for these people? At least bawe blessings. Yes, yandibadde ensonga nayo si nsonga nkyamu, naye at least wandigisirikidde. Toleeta bya myaka mu bintu by'okwegadanga. Yes. So, nze I believe in love Levixone and Deisre Luzinda. I wish you well. Yes. Ate mwe abantu abaliko ba ex b'abantu mulekerawo okuvaayo ng'abantu bamaze okufuna essanyu lyabwe. No, it is not good. Mulekerawo, because I've been seeing pictures of Levixone's family on social media. Omukyala n'abaana basatu tuulidde ono simanya kina muzeeyi Juma Seiko avuddeyo agamba nti omwana wa Deisre Luzinda nti omwana wuwe. How old is that kid? You mean all along you've not been able to notice that this is your kid? Then you coming out at the later kulunaku after the yakukyala nga kwanjula ate nga bagenda na mu mbaga ku Friday lwovayo kwogera that nonsense. Please, that nonsense should stop. Mwagalize abantu baneeno Deisre Luzinda, Levixone, tukwagaliza omukolo omulungi. Nako ka baby ka Deisre Luzinda nako webali kunyuma maama. Webali nnyo kunyuma. Wanyumye. Tambuza video, making sure you subscribe, tap the notification bell, such that whenever we come live or upload a new video, you're always notified. Entertainment news, latest entertainment news on the go. Waneno Kaku Vast Range 256. Simple MC is my name.